Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Mu bukiikakkono bwa Ssemazinga wa Africa waliyo eggwanga ery'enjawulo. Lino nga kyenkana lyefaanana lyokka mu kitundu. Buno nga bwe Bwakabaka bwa Eswatini. Lino eggwanga ttono era nga liyimiridde ku sikweya kilomita nga 7 zokka. Era n'abantu abalibeeramu bali awo mu kakadde kamu n'omusobyo. Lino liri ku musingi gwa Bwakabaka era nga lye limu ku ago amawanga amatono agakyali ku bufuzi obwa Nnamulondo mu nsi yonna. Mu kyasa kya 20 eggwanga lyali liyitibwa Swaziland okumala ebbanga ddene. Lino erinnya lyali lyasikirwa okuva ku bafuzi ab'amatwale nga bano baali Bangereza. Naye mu 2018 erinnya lyakyusibwa ne lizzibwayo ku ly'ennono kabaka w'eggwanga Mswati owookusatu bwe yalituuma Eswatini, ekivuunulwa nti ettaka ly'Abaswazi. Newankubadde lino eggwanga ttono, Eswatini erina obutonde obulungi okuzaama. Mu bugwanjuba waliyo ewayitibwa Highveld, ekitundu ekijjudde ensozi, ebibira wamu n'emigga. Kino kye kitundu mu ggwanga ekisinga okutonnyamu enkuba era obutonde bwakyo busobozesa ebyobulimi okutambula obulungi n'okukula kw'ebibira. Kati mu buvanjuba ettaka ligwa mu kiyitibwa Middleveld, ekitundu eky'ettaka eggimu n'ebikko abantu abasinga we babeera. Bwe weeyongerayo mu buvanjuba eyo gy'osanga Lowveld. Kino ekifo ebbugumu lingi olw'akasana naye ate era yeewali ennimiro z'ebikajjo bwaguuga nga zino zikola kinene okuwanirira ebyenfuna by'eggwanga. Olw'embeera y'obudde ennungi mu ggwanga lya Eswatini, eno waliyo ensolo z'oku ttale entoko ng'enjovu, empologoma, enkula n'endala nnyingi mu bifo nga Helene Royal National Park. Newankubadde ensi ntono, ngagga nnyo mu nkula n'obutonde. Emirandira gy'eggwanga lya Eswatini girina akakwate k'amaanyi n'abantu Abaswazi. Bano ng'obwakabaka bwabwe bwatondebwawo awo mu kyasa ky'e19 nga kitandika era ne buggumizibwa omukulembeze ow'amaanyi Mswati owookubiri. Mu kano akaseera akavuyo kangi akaali mu Africa naddala mu bukiikakkono. Lino ebbanga limanyiddwa nga Mufekani era mwalimu entalo nnyingi, okusengulwa kw'abantu n'ebizibu ebirala bingi. Mu kano akavuyo Mswati owookubiri yagaziya era n'agatta obwakabaka bwa Swazi ng'ayita mu kulwanagana n'okutabaganya abantu mu kitundu. Ebika ebyali byeyawuddemu yasobola okubireeta awamu n'akola eggwanga limu. Ng'ebitundu ebirala mu Africa mu kyasa eky'e19 abafuzi b'amatwale baamala ne bazingako obwakabaka bw'e Swazi. Kino kyakolebwa Abangereza mu 1903 era eggwanga ne lituumibwa Swaziland. Naye obutafaanana bitundu birala Abazungu gye baalaga ne basaanyaawo obwakabaka n'obufuzi bw'ennono. Obwakabaka bw'e Swazi tebwaggyibwawo, buno bwalekebwawo era kyayita mu kukola ndagaano n'Abazungu ne bateekawo engeri ya indirect rule. Swaziland yafuna obwetwaze mu 1968 okuva ku Bangereza. Eggwanga eppya lyali lifugibwa Sobza owookubiri. Ono nga yafugira ebbanga ddene nnyo. Mu kusooka eggwanga lyalina ssemateeka kwe litambulira, eno ng'Abangereza be baali bagirese emabega. Naye Sobza owookubiri eyali kabaka n'agiwera. Kino kyaleetawo okwekalakaasa ekyayawulayawula mu bantu, abamu nga bakkiriziganya n'obwakabaka obw'ennono obutaliiko ssemateeka, naye ng'abalala bagamba yandisigaddewo. Oluvannyuma lw'okufa kwa kabaka Sobza owookubiri,
Namulondo yakwasibwa mutabani we Mswati II eyafuuka kabaka mu 1986 alina emyaka 18 gyokka. Ono mu 2018 eggwanga nga lijaguza emyaka 5 egy'ameefuga, Kabaka Mswati II yalangirira nti erinnya ly'obwakabaka lyali likyusiddwa, eyali Swaziland eddamu okuyitibwa Eswatini. Kano kaali kabonero k'amaanyi akalaga nti Eswatini yali ezziddwa buggya nga we yali ng'Abazungu tebannajja. Okuva bwe yafuuka kabaka mu 1968, Mswati II abadde mufuzi nnakyemalira era okufuga kwe kuleesewo obutebenkevu n'akavuyo. Ebimu ku bintu by'akoze abantu bye beenyumirizaamu kwe kukuuma